الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Mulundi oguyise tubadde tuli ku kigambo ekikolimo era netukutegeeza ekikolimo obubi bwakyo n'ennabbi engeri gye yakiteekako olukomera n'atugaana okugenda nga tukolima. Naye olwaleero njagala tulabe ku bantu abaakolimirwa. Oluvannyuma tujja kulaba bw'okolimirwa bubonero ki bw'otegeerera nti ekikolimo kyakukwata. Allah yakolimira abantu bano wammanga. Asooka alfasadu fil ardi wa taqti'u arhaman. Omuntu ogenda ng'oyonoona mu nsi. Okwonoona mu nsi kyekiriwa? Waliwo ekisobyo. Ekisobyo si kwe kwonoona mu nsi. Naye katwogereko ku kisobyo kimu ng'obwenzi. Obwenzi kisobyo. Naye okola otya obwenzi n'obeera ng'oyonoonye mu nsi? Kwe kubeera nti oyenze, ate bw'oyenze n'ofuna ne experience esobola okukwanira abantu abalala. Noga nti akawala kakuleminze nja kusobola okukakwanira. Oba n'ova mu kwenda n'ozimba ne loogi n'ogiteekawo ng'abantu bonna abaagala okwenda basasula wuwo era n'ebisale bya layisi. N'obeera ng'ogaziya obwononefu obwo kwe bayita okugenda ng'oyonoona mu nsi. Ekyo era omutuluba eddala n'okukutula eŋŋanda. Mu kimu ku mazambi amanene ye muntu okutukawo n'eŋŋanda ze. Era kimu ku bintu bw'oba ng'ogasse oluganda, oyunza oluganda, kyekimu ku bintu ebikuleetera okuwangaala obulungi. Kati Allah subhanahu wa ta'ala yayogera n'agamba hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ard wa taqatta'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Abuuza nti mwe musazeewo ogenda nga mwonoona mu nsi ne mukyuka ne mugenda nga mwonoona mu nsi mukola amazambi ate ne muyita n'abantu ne bageeyungamu ne musalawo ne mukutula n'eŋŋanda zammwe. Omutakyayagala kumanya be baaluganda lwe yabasenguka n'obasenguka, naye ng'ensenguka si ya mu busiraamu. Oteekeddwa okusenguka ab'eŋŋanda zo obasenguka olw'okuba nti bashirikuuna, bazimba masabo, bagatta Katonda n'ekintu ekirala lwatu, n'obabuulira ne bagaana, bayingira mu bintu eby'ekirogologo. Okkiriza okubasenguka naye nga tubaleese mu dduwa. Kati omuntu yenna bw'akola ekintu ekyo, obusiraamu bumulaga nti eryo jambi ddene. Era Allah aga nti ulaika alladhina la'anahumullah, abantu abo Allah yabakolimira, fa asammahu n'abaziba emimwa, wa ama absarahum n'aziba n'amaaso gaabwe tebalaba. Mu makubo agasinga okubeera amanene ag'obwononefu kwe kubeera nti omuntu addira amazambi amanene n'agafuula ng'amatono n'ateeka obwononefu mu nsi. Ezambi eryokubiri oba omuntu ayakolimirwa obwokubiri almusawwirun, abantu abeekuba ebifaananyi, ebiwoole, ebifaananyi ebisiige
n'ebifaananyi ebikuba obukubi ebibanga tebabikubya bidharura nga tewali kyakkola olina okuba nenanga muntu, tewali kyakkola olina okuba ne driving permit, tewali kyakkola bayinza okukwagaza ekifaananyi kyo kyonna ng'ensi bwetambula. naye bino byakyeyagalira ebyo biriko akabuuza. Ekintu kyonna kasita okiwulira nga Allah yakyogerako ennongoosa yakyo eba ntono. Benkikola bwenti kale bwe mba nkoze nga bwenti tewala nti obusiramu bwakugamba bukukkiriza okwekuba ebifaananyi kasita oba totaddeeko omutwe gujjeeko mugambe nti nkuba wonna n'omutwe togulaki toguteekako. Akati awo naawe mbulira bw'oba onyuma kyovula nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yayogera mu hadisi empanvu n'agamba nti Allah yakolimira abali ba riba n'abagiwandiika n'abantu abawagala amannyo gaabwe n'ababawagala n'abantu abeekuba ebifaananyi oba abakozesa ennyo engeri y'ebifaananyi ebyo. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti inna ashadda an-naasi adhaaba inda Allahi yawm al-qiyama al-musawwirun, abantu bagenda okusinga okubonereza ku lunaku lw'enkomerero maaso ga Allah ebantu abeejingira ku bifaananyi ku bintu Allah bye yatonda ne babikolamu ebifaananyi. Owokusatu omuntu Allah gwe yakolimira kadhifu al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati, abakanyugirira abakyala abatalina kyebamanyi ku bwenzi. Oli naamukanyugirira obwenzi ng'ayagala bamukuba amayinja, ayagala omuswaza. Bantu abo Allah yabakolimira. Owokuna alwasilatu walmustawsila, ayunga enviiri ne gwe baziyungako oba gwe baziyungako n'oyo aziyunga. Abantu abo Allah yabakolimira. Omukyala yajja eri Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'amugamba nti muwala wange agenda kufumbirwa naye enviiri ze za lumaggamagga, kale tajja kunyuma nga tumaze okumukola ki okumufumbiza, mbadde nsaba nziyungeko zinaazo. Nabbi n'amugamba nti Allah yakolimira abayunga enviiri abaziyungako. Kakati nga tetugenze sipiidi nnyo, olaba mukyalawo bw'ayunga enviiri n'aziyungako zinaazo n'abeera nga Allah amukolimidde ate nga bw'ozaalamu abaana era gw'obeera naye mu nju, osuubidde onoofuna ddi okusaasira kwa Allah ng'omukyala Allah gwe yakolimira ate gw'obeera naye. Embeera eyo naffe tubeere nga twetunulamu. Oyinza okuba oweza abakolimire mu nju nga bana be bakufumbira be balya naawe, kati naawe toyinza butaba mukolimire. Oli sente zgoziwaayo, alhaqu yuqaalu, amazima googerwa. Ebintu ebyo Allah bye yatugaana n'abiteekako n'ekikolimo, munda waabyo mulimu ensonga endala ya Allah gye yatunuulira, so si ekyo kyolabanga ggwe. Owokuna n'owokutaano tubategedde. Owomukaaga alladhina yaktumuuna ma anzala Allahu tabaraka wa ta'ala min albayinati wa huda, abo abakweka ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yassa mu bunnyonnyofu obutuufu, yaani abantu abakweka elimu ne batagisomesa balala, nabo Allah yabakolimira. Bula nti akatono ke nayigayo nsazeewo nga kusomeseeko nve mu abo abakolimiddwa. Abalala wano Uganda tekiriiwo nnyo naye mu nsi endala gye kiri, alladhina yattakhidhuuna kubura anbiyaihim masajida, abaddira kabbuli za bannabbi baabwe ne bazifulamu emizikiti. Ekyo nakirabako Kenya, nasangako omuzikiti nga gulimu kabbuli munda. Ekintu ekyo kikyamu, obusiraamu tebukikkiriza naye abantu bakikola.
ababa bakikoze Allah bakolimira. Sijja kuddamu kugamba kikolimo kiki nakikusomesezza dda bwe kifaanana kati nkulaga bakolimirwa. Abalala man nasaba nafsahu ila ghairi abihi aw abdin alladhi yantami ila ghairi wala mawalihi. Omuntu yenna ayita omuntu taata we oba n'ayita omuntu maama we naye nga ddala si yamuzaala. Naawe n'oyagala bakuyite taata naye ng'omuntu oyo okakasa sigwokola ki sigwomuzaala. Va ku kino tena taata muto ani naye omuntu katugeze kitegeerako ti omuntu mu kiga oba mu lugwala gwe oli muganda omusajja oli n'akuyita taata era n'abantu bano n'obategeeza nti oyo mwana nze kola ki nze muzaala mwembi babakolimira. Bangi bakola ekintu ekyo. Oluusi ne mugenda ne mujja abaana mu babies home ne musayinga n'okusayininga omwana n'akula ng'amanyi gwe kitaawe wabuuza omusaayi ogwo wabuuza olulyo Allah yakukolimira oyika obusungu bwe bungi era tagenda nakutukuza olina n'ebibonerezo ebiruma ennyo. Kibi nnyo okuzaayo omusaayi. Kyovula mubamu batagenda Allah batagenda kutukuza abatagenda nakulaba ku Allah balina n'ebibonerezo eminene nnyo ye mukyala afuna olubuto n'aluwa omusajja atali nnyiniru. Abantu abo Allah yaba yakola ki yabakolimira. Naam, omulala Allah gwe yakolimira al-muhallal wa muhallal lahu. Muhallal yaluwa ne muhallal lahu yaluwa ye muntu nga wagoba mukyalawo n'omutallaq n'omuta naye wamala omuta ne bakuwa amawulire nti omukyala gwe watadde yasiikira sengaawe ye mukyala minisita gundi era bwe yafudde yamulekedde akeedi n'amulekera emmotoka jini ate nga wamuta n'ogamba wasswa n'omugamba waaye wasswa mpasize omukyalo oyo naye omute nziremu omuwase kuba busiraamu bugamba ota omukazi n'omuteerera totale toddamu kumuwasa okujja ng'afumbiddwako abasajja baki abalala nabwe ne bamutta nga tewali nsonga. Kati singa opangisa omuyaaye n'amuwasa omukazi oyo tategedde n'amugoba oddemu omuwase olw'ebyo ebirungi by'omusuubiramu mwembi abakoze eddiiru eyo baabakolimira. Kubanga al-muhallal ye halali yakufuulira omukyalo ono abeere nga atuusiza ebisaanyizo Allah byayagala oddemu omukoleki omuwase nga mulinga nga balamuza ente. Abantu abo babakolimira. Omulala alladhi yasubbu ashabi nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, omuntu yenna avuma abasahaba ba nabbi oba bavumye otya bakolimira. Omulala gwe bakolimira man la'ana walida, omuntu akolimira bakadde be aw dhabaha li ghayrillah, omuntu oba asaze ekisolo nga kisaze ku lwa shaytaani takisaze ku lwa Allah. Awa muhditha, oba omuntu azulazula ebintu mu ddiini. Aw ghayyara manara al-ard, oba omuntu akyusa ensalo z'ettaka. Akakasembyeyo kakulwa nnyo abantu. Omuntu okulongoosa ensalo zo ng'oyagala ozirongoosa Allah aleke kukolimira, sinzira wa muliraanwa. Sinzira wa muliraanwa ng'otemuzze wa muliraanwa oleme kwonoona nsalo za ttaka. Naye osinzira wo n'okeketa. Nze nayinako muliraanwa wange nga twagula femi naye nga biteredde bwe biti. Naye yagendanga akeketa. Oluusi namugamba naye jangu ondage wempita.
nsimbira bulungi nnyo wempita kubanga ndaba ati eno jjero haji byebyo nga bwe bitambula bwe namuviira muga nti njagala onsange ng'osimbye obuti obulungi yaswala nasanga atereezezza nga biteekeddwa okukola ki okutambula omuntu akyusa ensalo z'ettaka Allah yamukolimira ekyo hadisi za mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam omulala Allah gwe yakolimira المتشابهين من الرجال بالنساء ومتشابهات من النساء بالرجال omusajja yefaananyiriza abakyala n'omukyala yefaananyiriza abasajja bwe bataddewo n'abeekyusa omusajja n'owumula amatu neweesisiriza neweekolako n'okola enviiri oluusi abantu bagenda ne babakola sajale abadde abasajja ne bafuukira ddala abakyala ne beekyusiza ddala n'obutonde bwabwe abantu abo Allah yabakolimira olukolimira olw'enjawulo abantu abo kasita weefaananyiza omukyala oba omukyala weefaananyiza omusajja enaku osanga abakyala bambadde empale nga za kisajja oluusi baagala kwambala na kooti bonoogenda okulaba nga bambadde amakanzu abalala Allah bwe yakolimira imra'atun hajarat lifirashin zawjiha ekintu ekyo kibagamba naye nga wallahi bakukolimira naye abakyala abasinga obungi tebakifaako era aga nti akala ankolimire omukyala asenguka bba mu kitanda kyabwe nadda wanaasula wansi olwokuba bafunye ekibanyiizizza mutye Allah mu babba bammwe mutye Allah mu bakyala bammwe mula Allah gwe yakolimira almazmar inda ni'ma wa niyahatun wa nahwiha inda almusiba okusanyuka ennyo n'ofuwa firimbi n'ofuwa bino ebintu ababe bateeka babiyita ebyo ebintu aganene nnyo agagwara bebayita vuvuzera n'okuba endere n'okuba n'eŋŋoma olw'okuba osanyusa ennyo Allah agamba sanyuka nnyo okola ebyo byonna oluvannyuma kukolimire n'omuntu awoggana ne yeekunyulakunyamu engoye naye asika enviiri n'awoowoola mu kiseera ky'omusiiba abantu abo baba bakolimira oyinza okuva mu kuziika nnyoko buli kimu nekyona ekyonooneka n'ogamba lwaki kyonoonese nga bakolimidde mu mafo ga nnyobo ye Allah takufaako gwe weerumya ye yazimbadde ennyumba zeezo n'agamba n'agiyingira n'akigwako kati njagala nzikusomese oleme kuziyingira kubanga wagenda kufuna akabalangulo ye muntu ayuzaayuza engoye ze n'awoggana nnyo neyeyagula ng'omusiba guguddewo omulala abantu abawagala amannyo mbagala babeere bulungi twalizaamu n'abantu abayisalako ebisiga Allah yabakolimira genze mu saaluuni weesalako ebisiga Allah n'abakolimira akiru riba abali enfisi interest n'abagiwandiika n'abajulira n'omusigi n'omuntu akuwagira kugamba gw'oleesenga omujulizi n'agiwandiika bonna kyekimu Allah yabakolimira waliwo n'asesa gwe bakolimira nabbi yakolimira nabbashul kuburi abasezi muntu yenna woosera Allah aba yakukolimira Allah yakolimira
man ata imra'atuhu fi duburiha, omuntu alya ebisiyaga eri mukyala we. Omuntu yenna avuga olupanka Allah yamukolimira. Omulala Allah gwe yakolimira ye muntu asonga muntu munne n'amusongamu ekissi oba mundu oba jjamyaga nsobola okutema paka ekintu ekyo lwakissa wansi, essaawa eyo aba mukolimire. Allah yakolimira arrash, omuli w'enguzi n'oli agimuwadde. Allah yakolimira omuntu yefaananyiriza ebisolo mu ngeri yonna. Kasita gwe olaba abantu abasinga obungi beefaananyiriza ebisolo, beefaananyiriza ebisolo mu mbeera nnyingi. Allah yakolimira kino kiri nnyo ku bantu abaleeta ente bazitwala mu butale. Alwasma au daraba bahimatu fi wajiha, omuntu alamba oba akuba ekisolo mu maaso gaakyo nakikuba omuggo mu kyenyi, Allah yamukolimira. Allah yakolimira alhamru, omwenge, nakukolimiramu abantu nga 10 ddamba. La'ana Allah alhamru, Allah yakolimira omwenge. Washaribuha, nagunywa. Wasaqiha, nagusogola. Wabaiha, nagutunda. Wamutabi'aha, nagugoberera. Waasiraha, nagusogola. Wamuhtasiraha, wahamilaha, nigwe basugolera n'abagusitudde, nigwe basitulidde nga nsitulira akaawo. Wa aki thamanaha, n'omuntu alya essente eziguvaamu. Bonna Allah yabakolimira. Naye ate waliwo ekirala, nabbi yagamba man kana yu'minu billah, omuntu abeera nga akkiriza Allah wal yawmil akhir, nga akkiriza n'olunaku olw'enkomerero, fala yakuwadanna, tatuulanga ala maidati, ku mmeeza fiha alhamru, nga kuliko omwenge. Manya Allah yagutamu. Allah gwe yakolimira kullu muskiri haram khamr. Njagala otegeere na kino, buli ekitamiiza guba mwenge. Wa kullu hamri, na buli mwenge haramu, kiba kyamu okugunywa. Omulala Allah gwe yakolimira qatil mu'minu amdan, okutta omukkiriza ng'ogenderedde. Kutta omuntu ng'ogenderedde, amusse Allah yamukolimira. N'omukyala asaba bba talaka, naye Allah yamukolimira min gairi baas, nga tiwali nsonga. Kugamba gw'okyaye bukyayi, olaba takyali siteekeyo n'omusaba talaka. Allah bayakolimira. Allah yakolimira w'olugambo. Allah yakolimira almutakabbiru, omuntu ow'olunkulu. Allah yakolimira abantu bangi. Kano aba Allah yakolimira abantu bangi, tugamba tiwalieweza abantu abo Allah byakoleki byakolimira. Naye tutegeere kino nti Allah subhanahu wa ta'ala waba yakolimira abantu bangi, naye abantu bannaffe batukolimira nnyo. Ebikolimo bya Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu abiteekawo mu Qur'ani mwebiri,
ne hadisi z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakolimira abantu bangi ne bisoogeddeeko. Naye abantu bannaffe tubanakuwaza nnyo ne batukolimira. Bano nga batukolimidde basaba Allah atugobe mu kusaasira kwe, atugobe mu kusaasira kwe. Baba atugobe mu kusaasira kwe, omuntu otandika okubonaabona mu nsi. Kubanga twasomye al-la'an, ekikolima hiya tardu, kwe kugoba n'okwesambya min rahmatillah, okusaasira kwa Allah. Omuntu bwe bamugoba ne bamwesambya mu kusaasira kwa Allah jalla jalaaluhu, aba takyayina kyakukola. Abantu boosanga wadaqat alaihim al-ard bima rahabat, n'ensi yamufundirira naye nga ngazi, nga takyasobola kuyiiya, takyasobola kwerwanako. Omuntu akukolimira atya? Bingi nnyo ebitukolimiza. Nakugambye ti ebintu ebisinga okukolimiza abantu, manya ebisinga okutawaanya abantu mu nsi muno, ainun, kiiso kya nsaalwa, ekyokubiri allaan, ekikolimu. Omuntu bamukolimira ne bamugoba mu kusaasira kwa Allah, n'abeera nga takyayina kyali. Nakugambye ti omuntu bwe baba bamukolimidde, biro wammanga Allah abimuggyako. Okusooka otegeera otya nti ddala kino kikolimo ki? Kubanga ekikolimo tekirwaza. Kikolimo tekirwaza, newankubadde ng'era osobola okulwala. Banga ogenda neweebuuza nze nalyaki? Omuntu bamukolimira atandika okumanya embeera ezzeewo, otya ng'okola emirimu gyo bulungi ne gitambula bulungi nnyo nnyo nnyo, naye ku nkomero ne gifa. Ne weebuuza kijja kitya? Olw'ensonga nti olw'okuba nti obadde oyina ekyokukola era nga n'emikisa wali ogirina, naye olw'okuba nti ekikolimo kyajja gy'oli, ebintu bye bitandika okufa. Olw'ekikolimo ekyo kati ne kibeera nti ekikolimo kisinzizza amaanyi emikisa gyo, era omuntu bwe bamukolimira atandika akabonero akokubiri okwegatta mirimu gya banne nga gifa. Omuntu bwe baba bamukolimidde. Ekyokusatu, ne bw'abeera taliiwo bamuwaayiriza nga alibaddewo. Bye bibala ebiva mu kukolimirwa. Ensonga endala, Allah amuggyako emikisa mu nsi muno. Omuntu oyo n'abeera nga talina mikisa, nga gyonna gimuweddeko. Ekyokuna, Allah amuggyako okulumirirwa, tasaasirwa. Omuntu yenna Allah gw'aba akolimidde tasaasirwa. Ye kennyini tasaasira, ate tasaasirwa. Omuntu yenna Allah gw'akolimidde oba banne gwe bakolimidde, Allah amuggyako ensonyi era talina amukwatira nsonyi. Allah amuggyako ensonyi, ye kennyini taswala, ate talina amukwatirwa nsonyi. Ne bwakuwolezaawo omugandi naawe oli mubi nnyo, tikyetaagisa kumanya nabyo byayogera. Ensonga endala, Allah amuggyako okulamulwa mu mazima, talamulwa mu mazima. Era bw'aba ateekawo ensonga ye bagoba ngobe, nagamba nenkola bwe nti nempaaba ensonga zange. Naawe oli mubi, waddemu ekyo obadde mutuufu naye tetwali ayinza kukuwuliriza ng'ekikolimo kimugenderako. Ensonga endala,
Allah amujjako okwagalwa mu bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala. Tayagalwa. Abantu bonna bamukyawa kubanga Allah yasizza ekikolimo. Mungu bw'assa ekikolimo asooka agamba Jibuliru kyoyo mmukolimidde. Ekikolimo kino kisemba malayika bange bonna. Bamuliteka ogende ne mu bantu bateekemu ekikolimo ekyo bamukyawe. Oyita ku muntu nanga musajja oyo simwagala yakola kitayina nesitaninga amazzi taagala olya nembwe kuboggolera ng'abantu abalala bonna bayiseewo nga terina mutawaana n'oyita onega nekuboggolera yinza n'okugoba emisinde kubanga oliko ekikolimo kya Allah. Abantu bakusabidde eddwa Allah kolimira. Mungu bw'akolimira akujjamu obugumiikiriza mu ngeri zonna. Togumiikiriza. Oyinza okuba mu Kampala muno nga wakukola emirimu 32 ate ng'olina emyaka 2 ng'emirimu gisinga emyaka gy'obungi. Ogenze mu Nseenene ovuddeyo, ate ogenze ku nnyanja ovuddeyo, okubye ku mataffaali ovuddeyo, ate ogenze mu katale ovuddeyo, oyagala kwesimbawo n'ebitayinzo toyina. Okubye bulooka. Bulooka ezo zikubwa abantu 3. Zikubwa omugagga azikuba n'ateekamu ssente ze n'ayamba abanaku bafune emirimu. Nezikubwa omuntu omulala n'akola ntya wali kyakola kakuba bulooka. Nezikubwa n'omuntu atategeera. Kwabo bombi 3 oyagala kaani. Kati Allah bw'aba akolimidde obanga omuntu akusindise wa Allah okolimirwe, Allah akujjako okwagalwa mu bitonde bya Allah, akujjako obugumiikiriza mu mbeera zonna. Togumiikiriza buli kye bakugamba nti tugumiikirize, togumiikiriza. Ekirala, Allah akujjamu okugaba oba mukodo nnyo ate nga naawe toweebwa. Tebakuwa naawe togaba kasita obeera nga Allah yakukolimira obanga abantu basaba Allah akoleki akukolimire. Omuntu wabanga bamukolimira Allah amujjamu okumanya n'asiriwala. Ne bagamba nti omusajja oyo yalinga ataasoma laba byakola ebyekisiru. Ensi yonna neekumanya nti totegeera wadde olina diguli kasita ekikolimo kikwata. Allah bw'akukolimira oba omuntu yenna bw'akukolimira Allah akujjamu Qur'ani mu kifuba kyo nobanga ataasoma ku Qur'ani era n'obeera nga yonna Allah agisiimuddemu. Kasita twegendeeze bw'olabanga ng'embeera Qur'ani oba biwakwata bigenda bikusiimulukako weekakaseeko okukolimirwa. Allah bw'akolimira Allah amujjamu obukkiriza mu mutima n'abanga eyafa era naga nze tonzannyisa nafa. Naye tusaanidde okukimanya nti Allah yagamba mu Qur'ani ekitiibwa قل يا عبادي الذين أسرفوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. tugenda kulaba tutya Allah ngeri kijayinza okuba nga atuddiramu mu mbeera butotundamu ng'olaba omuntu abanga akolimiddwa ekikolimo nga kimukutte tulaba nti abonaabona nnyo okusinza ku ebyo byenkulaze. Katwaga tutinama empenda tulabe tuyinamu kafurusa akalala obeera nga ddala wagwa mu ttuluba eryo. Saba Allah ekitiibwa atujje mu bakolimiddwa. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.